Embeera yeeyo baganda bange nga weeyimiridde eyo Kadaama munnaffe bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula abadde tabira mu mawanga g'Abawalabu ye abadde awangalira eyo mu ggwanga erya Buyindi era bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye yali yasaba nti waafa omulambo gwe bagwokya bwokya kino nno tebaakikase bukasi like okubeera nga bakikola nno ye kennyini yali yakyesabira so munnange amannya ge ategerekeseko nti ye Aisha avudde mu bulamu bw'ensi bwebatyo omulambo gwe ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola ki bagwokya nga bagenda okulekerako ka vidiyo ako owulire bulungi eddoboozi ng'ate bakunnyonnyola ebisingako awo naye nga nkwaniriza nnyo muganda wange yonna gy'osinza okubeera ng'ompuliriza just know nti kyokola eky'okubeera ng'ompuliriza buli lunaku I just don't take it for granted nkitwalira ddala nga kyamaanyi nnyo nnyini ddala era ngenda kusaba gompeeya kanneeyunga kuba mbisubscribinga likinga commentinga eshayaringako munaye ku bintu byonna by'oba osobodde okubeera ng'ate okola ki oshayalingako waneeno mpisaawo amawulire gonna gagenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda saako n'amawulire ago gagenze maaso wabweru w'eggwanga amawulire gonna agakwata ku bakadaama bannange ngenda maaso n'okubeera ng'olugafuna butereevu ngaleeterawo naye ngakuba waneeno kuba mu butuufu abamu baba balaaja n'abalala baba beetaaga buyambi abamu baba bafudde so ng'abantu baabwe beetaaga okumanya oba oliawo so owulira ku bintu ng'ebyo bambi sheyalingirako ku bantu oba oliawo mwabo abantu abangi mwe mujja ate okubeera amanyi omuntu oyo yenna alaajana munnange mubina eno mwafunire obuyambi kubanga senga abantu balinga balajana ne babeereyo nga teboogera oba oliawo bandifiiriddeyo naye bantu bangi nnyo banunuddwa just because omwana avayo ne yeekubira emiranga kati ffe tuvayo ne tumwogerako bambi mu bangi abo abamuwulidde mulimu abamusaasira era ensonga lwaki abaana bafuna obuyambi eyabadde agenda okufa eyabadde alwadde nnyo nga tebasobola mujjanjaba we batyo ne bakola ki ne basobola okubeera nga ate bamununula ne bamuzza ewaka naye nga bannange twongere okubeera nga twegendereza nze kye mbakuutira bakadaama bannange yonna gy'oli mu ggwanga lyonna gy'oli ne oli Uganda naye ng'olina omulimu kwokola si gwe weekozesa munnange tubeere beegendereza beera n'empisa ku mulimu bw'ogwa ku bantu nga olaba temujja kukwatagana it's better n'obaviira before it's too late okitegeera ate obasanga nga balungi ate gwe totondawo mbeere baleetera ate kukyusa kala zaabwe okitegeera naye nga all in all tukulembeze Katonda mu byonna bye tukola nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo kankulekereko ka vidiyo kano ate munange owulire ekigenda mu maaso byabadde bitya yabaffe ki ekigenda mu maaso biki ebinaddirira abankumi na takumira mpeera nkusaba osigale nga weekuumiddeko kubanga mu butuufu nkyaleeta amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala n'olwekyo muganda wange toseetuka Aisha naye wasazeewo bubi onagalokooto Okay. Bannaye tuvuddeyo yoyo abaagala evvu biki mujja kujja wano naye nga bagenda bitereka galanti batuwaya myaka 10 naye empapula zonna tujja bikwasaganya byonna tujja biteekako embasi empapula tujaziteekako embasi oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974 3 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.